ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر حديث أما بعد matena majuvu tegali mbokendevu tugazeri Allah subhanahu wa ta'ala nanyine buyinza ku buli mbeera era ku buli kintu jalla jalaluhu omutesitesi w'ensi Allah subhanahu wa ta'ala atayina kiyambi yenna okujja kuyiyika Allah abikola jalla jalaluhu omwoyo gwange nkakasa era nenjatuza n'olulimi lwange nti tewali walina kusinzibwa obutuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu ali omu yekka Allah tagattibwako kintu kirala kyonna kyonna jalla jalaluhu era abakyalina bye basinza ng'ate bamusinza nsobi nnene ateekeddwa Allah kubanga yeetongola yekka mu bwakatonda bwe subhanahu wa ta'ala era nga kimusanyusa nnyo okulaba abantu nga bamusinza ali yekka jalla jalaluhu kimunakuwaza kimunyiiza kimujjako Allah subhanahu wa ta'ala okulengera omuddu nga asaala ate nga bw'alina ne byasinza ebirala bannange mukkirize alina okusinzibwa wansi w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu yowe Allah jalla jalaluhu yasobola byonna oba oliawo byolabanga ebitasoboka Allah abisobola qadirun ala kulli shay'in alina obusobozi Allah ku buli kintu tabaraka wa ta'ala idha nabwe kityo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mubaka we tera muddu we khatimul anbiya'i wal mursalin yowe nkomero bannabbi teri agenda kujja luvannyuma lwe era guno omulembe owulira yita nabbi duka misinde yomubaya muyaye mubbi mufere teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo nga kiwedde mbakutyanga nange sejjemu Allah okumutya ngeri kiri ekya bulijjo kati kyafuganga kya kigambo kya bulijjo naye nga kirimu amakulu mangi kutya Allah kyennaamira omwoyo gwange wamu n'ejjammwe Allah tumutye kigambo kutya Allah kuleka Allah bye yagaana n'okola bye yagala oba omutidde subhanahu wa ta'ala teza nti wojja n'osaala Allah oba omutidde bw'ogaana okusaala oba tomutidde bw'osoma ku Qur'ani atisti Allah omulaga nti olinamu ku taqwa muli ofunayo akadi n'osoma ku Qur'ani kiraga okutya Allah subhanahu wa ta'ala so nabwe kityo mbakutanga nange sejjemu tutye Allah jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu Allah kyakyatuwadde alhamdulillah ate bangi Allah bakijjeeko so nga ate mu Qur'ani Allah atulaamira kumusikana nga tuli basiraamu surati al-Imran yagamba Allah ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza nze Allah nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bino ebyamusibwako Allah ganti ittaqullah muteekwa buteekwa kutya nze Allah subhanahu wa ta'ala nagati haqqa tuqatihi mutufu bw'okumutya ne wala tamutunna Allah tageza nakutuusaako okufa illa wa antum muslimun okujjako nga tuli mu abo abasiraamu ddala teza nti Allah yagala busiraamu ne bw'olifa nga tolina nnyumba w'osula naye ng'ogenze n'obusiraamu wallahi kyabbeeyi banaye kolwala otya ebirwadde kabikuzingirire bitya nga wallahi amagezi agaliwo genda mu ssabo kkiriza ofe wallahi naye ng'ofudde oli musiraamu kuba tugamba nti kolikkiriza ne bakutwala mu ssabo tugenda kusaalira omuntu nga tumanyi nti musiraamu naye ng'ewa Allah musikanye si musiraamu liza nabwe kityo bannange ebirwadde bibaawo embeera ebaawo ekosa ekituufu teri embeera eyinza okujja nga ekuwaliriza kugenda kukola ekyo ove mu mbeera eyo nga kugattako Mungu kyokka kyokka ye ndoze solution y'ebyo ebisigadde nekkiriza gaana waba mukazi kaano badde ewaabwe kubanga mukazi yakuleetera okugatta ku Allah
wowe nawo ka chance ko kumuta agende mute kuba mubulirire ebbanga dena aganye mutadde ewaabwe kirungi amanyiyo gye yava ekkuba alimanyi bulungi transport amutwala yena mumanyi muwe sente agende ewaabwe atuule wojjeko ekizibu ky'omushiriku newa mukyala ng'omusajja yalemedde ku bushiriku tuga nti omukyala waddembe okunoba asobola agenda akuma enzikiriza ye bale teri kyabbeeyi kusinga nzikiriza olaba Allah agamba bakadde babiri ngaye Allah atugamba nnyo okukutira bakadde abo kubanga tubagondera mu Qur'ani pati nyingi nga Allah atulagira okubanga tugondera bakadde abo era najjabirananya Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu sura Isra tabujimanyi wa bil walidaini ihsana munyambangako kati wena lai tati neza ferazo mbese bagambye wa qada rabbuka alla ta'budu wanji wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ane tube musafu enako tuzimaliza lezo kalire nyama siwe kiri siza byenda by'abantu bibalide ebyembuzi Kulani enzo kusumula ye byenda saba Allah tuyambeko kati mukulani Allah pati nyinyi gatulagira nnyo kubanga bazete tukola ki Allah sokana kya kumwawula agati waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yasalawo Allah yamala dda takyeta agate musazi mulala wa anasalawo kino Allah yakimala yalamula dda alla ta'budu illa iyyahu obutabaako kye tusinza mu nsi muno okujjako ye yekka wabil walidaini n'abazadde abo tubayise bulungi mu mbeereza okubanga ki kati Allah n'akwata abazadde n'abaliranyisa okumwawula subhanahu wa ta'ala era yomu yatugamba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa mama ne wakera ku mashana ganti mwana wenkana akati kale temikisa ekibuga nkimanyi kojjawo kyamulemerera agenda nako teke business Allah ganti fala tuti'uhuma au mwawukaneko eti mama ebyange birala neyo biki sigaza akatiko nze sina je nkola ki mwana wange akantu kano nti barakallahu fika nena we kasure mutoyi otherwise just kana munga toli muki atoli musiramu naye abantu bangi bagenda mu byalo ne babasibirira entanda y'obushiriku Allahu akbar waba mwana wabuwala wejiyasyadde wasenga wamunyumiza kubizibwe bijuze nyumba mwasula amuga mwana wange solution ya byonna erieti enemindi gena nayo kalengere jotandika obutandise nkwadi ya mutwe gumu gifuwe ku macha nakawungezi kasenga njogera kitosi wala ngenda kuyigiriza kachesinga okulumya omutwe omusajja munange musajja akola kino omusajja tayisa sikati akwana nembwa n'ojambaze sikati mala kuboga bubu nasooka amanya nti mbwa netayisa amazemu ekitibwa ku kyalo kati genda ofuwe emindi eyo nga wolamirako bino na bino pozi batakogera bigambo ki ku mindi kale nawe yisa otoswaza tonabiyiga Allahu akbar ya bachala bali wala bali batunyonyola so bane bigoso bibogererako toza nti abeerawo nga afuwa ofuimo ne guwamvwa abako ne byayogera erogeno wa abane ekiroli wone kyamalusu kale Mungu amalusu ge yakuwa kuleta azikali la ilaha illa Allah subhanallah Allahu akbar malusu ga kutendereza Mungu naye amalusu gonna agawandulaji agajja mukamwa agateka mu kidoli gafuwa mmindi kati Mungu wamukwatako n'akwata ekimwe ekyo mukasa okufuwa mmindi n'akiyuza ne kigejja ndanga kinene bwe kiti wallahi Allah bisobola wafunona kusayo kudduwa Mungu amufuyiwe mmindi wali agenda okuvaayo ng'omabwe kananga pipa kasobola kabonero kitofu nalo nga badde nga afuwe mmindi wallahi nze nedda towakana omwa gwenyi gutulaga ne kati munanga afuwa n'atafuwa tokolotya tobaawula hatta abasinga babane batambula nazo bambi kakinga nga kyakwerira batambula nakyo naye nsaba Allah washitibwa buli eno omukyala akyalimu olushiriku nga yeeyita musiraamu Allah lumujjemu agenda omuntu kusawo kufa nga musiraamu kati banange mukkirize olaba Allah subhanahu wa ta'ala atugaana gondera bazadde aba ku nsonga ya kumugattako yagati amubawukaneko ne wasahibuhuma fi dunya ma'rufa mu byensi musigale nga mukwatagana muwe sente agende ejjanjabe
oba agenda kugula makena muwe sukali muwe sabuni muwe mere muwe nebino mwana wange mpayo kusete neraguze wane nyumba yange simanyi mpule biwuluguma mu maka mugambe soma teka mukulani mu nyumba yosome gwe nawe somera mungu omuntu tojja kudombi ulire ne abazadde bagenda ne batukwata obwongo timunange mwana wange oli mu Kampala ebibizu byonna byonna solution yabye byeji je okole ku bijja byabajjajjabo omaze banga kinga tova Kampala na kwata obwongo boti guno mwaka gwa kusatu goza basanyufu baleno bazika kati bali wali bakola ki muge mama mwabali mukola kyao ize wona vile no ngati bazisite baweddeyo yego ni agamba nti omusiramu okola ebijja mala kulosebwa asaba siramu wallahi musiramu ki wallahi muve masapemu mwani abagamba nti omuntu ogenda okola ebijja bamala kumulosa nekola bakijja aluna kijja gwe kano okugenda Sembabule babazaala sime oliwa Sembabule ogenze kola bijja byabajjajjabo bamala kulosa kati bamala emyaka 10 nga terego banyeze tebabeera yeyo musiko bana tulosa naba tebanyega kababeere waite banga tonne wala nakutwala nota bakone golosa nogu nozika nokikakasa banango kola ebijja temala kola ki temala tatimi nedda funa ya kaddi genda lillah gogenze kola ku bantu abo ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kibucha kumachanga nange ndiwa kamba isemu kunkumbi toba saba basabire buki basabire busabizi bali betavu je tuli fere tulina bwetavu eri maiti wallahi tetulina gwabulaba ogwe nawo obusiramu tobulimu goina mai obwetavu eri maiti ne bwapanga fide kukaba ogwe babise aja Allah msonyiwe akize hijjaye wallahi amuwejjana nza mugala bigaitinganye ya rabbi ya afide muna nabe mfeyo na afide ntawo bakwatagana oyafide muna Makka musezi ngokwanga ya bei saballah kize hijjaye wallahi wabanga tiyabadde mushiriku saballah washitibwa janaji muwe tulaba ntane kwa yokunya ko omuntu ejjana sifa bazigaba naye oboli awo kusinza kubibeerawo banyuma okufa kwe tuganti Mungu okole ki Mungu okiriza jalla jalaluhu saballah kirize nawe tosabira amanyika de wabasamba abakyuse emitima nange ngobange nefireyo anedda sibi ebito bintu byakumala kolera buti yalla agawa bugabi osolo ogenda wallahi noberayo kumala emyaka eji lwokomewa ne Uganda nofa gwalla mulabe obogo mulya bulizi yakwana okufira eri budugala simanyita osimanyi na suti era lwokomewa kalumu mulunyi obaka yiga wote chikomera naka munne yaje bade yakayingira bwate emyaka wajira bangali Makka wallahi Mungu yamutwadde ine Mungu simwenkanya yane kala mutwalire muna kana mutwalire Madina wa onasanira kufira na suti eri nasobola yo family ya bwenzo tuli nyako abantu olaba muntu just abagenda okola hijja ku meri ne batadda abantu kati batwewalirako zijja okola hijja kubigere se kaze ni musiramu kati atonda na wafide ku Kaaba ili aterisala oyo emyaka gyonna ajja kuba yogera ekyo seeko obusiramu bwaffe buli musayi tata yafira ku Kaaba teyadda era bamuza ku ttaka ly'e Makka kati obusiramu yafatu sabide fena tuli bamujjana kino kiwungiraawo astaghfirullah wa natubu ilayhi pane Allah tumusize ngali atya yetandikwa yokwesima kunsi ne kunkomerero insha Allah taala mukirize basajja bananga bali muna bafumbo ne bano bakano abatanda bakubeera nga bafuna programu ya kuwasa saba Allah washitibwa mukasi w'emyoyo akake biidhnillah abantu abafuna abakyala kimanyi baagala obwagazi balina obungi okusinga n'obwaffe naye embeera ya ssente oba omuwasula kukyakoze eki kyaganye naye nkimanyi nti basula njala jase kashirafu oyo tasula gejja bwatu noza nti talina mu kasente ne jase akabalimuko ekibawujja nesa Mungu akibajjeko bafuna baki bafuna abakyala banango obulamu busuwa bungi mwine emirebe gye mwisubwa obufumbo wallahi mulimu obulungi buyitirivu nakwaddenga mulimu era n'obukosefukosefu obuyinza okukola ki okuyitira kubanga musawo omuzze ebbali n'omugana ne musawo emyaka gye maze mu bufumbo
nagaseka leka akasere katukanga ogusozi gune nga gunene neba tuvetuka mati olusozi ebayo luki oluserengeto toloza ati teri yo lugendo tali mu lusere banete lugendo kyo tali mu kasere lusozi lugendo ki tewali ne kaba lusozi nga lugendo leka lutya ne kalwa kumpi wawa kasozi akachi mu masaawo eba wakaserengeto ni muyaga wakasera akajjo kujanga mu fumbo muina kwetwa labo twazinga maje okumale wiki nama nga teri kukola mujasi toyogera saini langu leje nga bakasiru kakati mwe muri awo musajja kusaba mmere nga ngojukira ze yakubye juzi noleta mangu agala maziga mu ngalo gwava ku bantu basango bazungu wavugwe we bufumbo kati zoza ati sanyu lyerere waliyo n'amaziga amatonotono kwabo abatabitegira banange mukirize mugane obufumbo buno Allah subhanahu wa ta'ala yabututeerawo nga wallahi ibada eyetongodde tufunye obuzibu mu dunia muno oba mu nsi muno nti abafumbirwa n'abawasibwa tebasoose kubuulirirwa olw'ensonga ye kati ono adinani wabanga nawo ku busente namanya njagala kuwasa ye nalowooza nti byonna akola ki byonna bimanyi omukyala kasoobera n'ennyumba okumususa n'atamanya nti omuntu gwagenda okuleeta takuze naye tawangadde naye tamanyi mpisa ze alina sooka kumusoma buki busomi wali omukyala ng'emputu yayonka nnyonke n'emputu nga newawe bamukaaba wali omukyala nga mulungi naye nga muvumi nga watandika ovuma ekyalo kyonna akimalayo nga nemwekendi bakwata mmwe awoninga kyalo kati wakwatako omu agenda mukolera ki abakyala gye bali kati ng'odwako embayaya ng'oleeta mu nnyumba ng'akalakatagwe munaku wezi ng'akuvuma laba ebinnyo ne ka subhanallah omugole avumye lwaki towasooka kola ki nabbi n'atugamba sooka onoonyereze kwani gw'ogenda okuleeta maka akuzaalira abaana kuba si nti mukyala kano gw'olaba afumba ewaka bangi babaaya banoonya byabusika ku maaliyo nanti gavumenti yabawadde omugabo ne wajja n'akuzaaliramu omwana ogwo n'anoba teyamuwadde kyateffe obusiraamu tugamba tutya kasita wenobyano netadaka n'ogifuna tofunako okujjako abaana bwewakola otya bwewazaala ebbanga lyomalanga mama walimuwo we bano zimalaya nsajja n'enkazi tebafuna lwaki tebafuna fujo lyabazadde baabwe kati bannange tukkiriza tugaane mukole research mwabatanaba kuwasa bannange munoonyereze kubaawo bwe mugenda okukola ki wallahi mukwano gwange seeka yaŋŋamba itanaba kuwasa alhamdulillah neniya we yagireetera yasanga omwana muwala ng'anyirira akirako ettungulu nga mweru nyindo yabalaalo maaso ga ndege kyonna kyonna kiri awo kisanyusa olabako omukazi mungu gwe yatonda yakhiri kalimu nga just n'omulabako bwoti njala ewona gye bali bane munegaseko nga n'entambulayo bwetyo obulira ddala nga abadde agenda emmanyi tokyagenze nga ti oyammalidde mbivudde nako abo gye bali nobawa oli abigula mwena genda mu ttooyi bisimillahi allahumma inni audhu bika min alkhubuthi noweesonga abo nabo gye bali kati gwogenda kukakwani ddala kwabo kati nakutwala biseera onoonye ani gwogenda okuleta kubanga buno obufumbo si contract nti mwaka emeka oba mwaka gutya oleeta omuntu gw'otamanyiddirwa agenda kuva mu makaago ate gw'otamanyiddirwe mugenda kwawukana kubanga buno obufumbo bugenderera muyinza okuwangala emyaka 8 buli omu ne mukaddiwaaba nga buli omu amanye empisa za munne ne wabaawo abantu ng'ogenda kumuwasa mu myezi egi nga mwetalasi ate nga buli omu mativu n'okutalaka kwa munne nga majamada nviira wallahi nviira ino otajua akaseera kuwa mwana munne kibebi kiswiti bananga hani tebijjukirwa nga akaseera kakoze katya
omanya buli omuti yanonyeza kuki neseka ngamba oyafuna omuwala w'okuwasa yateekayo nnyo yali muwalimu yanoonyereza nnyo ku mwana muwala oyo hatta yabuuza n'atuuka ne ku kyalo wali omuki omuwala kwakola ki kwawangalira n'abuuza ku booluganda naye nga buli gwabuuza amugamba kimu bannange nkwegayiridde togeza n'otwala Hafswa abatali bameka era yasembayo yabuuza kojjaawe kuba kojja yali amanyi omuwala n'amakaago n'amugamba mwana wange eriso ly'omukulu awaddugala weewalaba nkulaba obuwuliriza gwayagala opamba n'omuntu ninkusaba totuleetera kijuwo mu maka family yaffe totekamu kisiraanireka nakaleka naawe kojja namanya nti kojja amulemesa hatta bwe yabuuza ku bavuka b'okitulu bennyini n'abagaa bannange wawo omukwano gwange ayagala okuwasa omuwala oyo naye ali atya omuvubuka yamugamba oyo waatandika ovuma kino ekyalo buli omu akola atya mu famire yaabwe balungi naye bavumi ekyo Mungu yakibawanga kirabo bavumi kati ng'otwala oyo muvumi alina kumuma n'ennyoka akuzaala maama ajja okukulambulako takusangawo asangawo oyo omuvumi nyabo obadde ogamba ki wa mutabani wange owaawa nga teyakuŋŋamba nga nkwana mujja muzungazunga fuluma kati abakyala siiti mukyala awasibwa nammwe abasajja abakyala siiti buli musajja akola atya bano gye bali eno baliniko empewo z'ekikayi yaliko empewo z'abaddira embwa zonna ziriko ono awugulwamu ekiro saa munana jamadda tosirika waimukawo otambule ennyumba namba astagfirullah wa natubule nogyetoloola nga ali emaka kukamba wena wetoola bwoti olinga ali ku tawaafu mukazi onagamba leero lunagudde ku kibwambulira naye bukyanga njagala Allah akupa musajja wampadde ono kasimu akimmazeeko kati bannanga abavubuka abali muno omanyi waliwo abantu abawasanga bejjusa lwaki babwasa ngagamba ti oba nayanguwa ng'ate atunga kikayisinga natwala mu kino ekiwala olaba naye nga nika yakola etya yaggwa kati bannange mwegendereze lisiti yo byebokwana ogimanyi era ogirina mu mutwe bulungi bwabwe nti ogitaggulula tunulamu bayimiridde batya oyitawo batoyita ogitagguludde ogirabye basi kati awo simanyi bikulekedde kati tula kutuna bivi namudashika tusigazza tula kutunulira ku abasajja woteekateeka dalasa zino zitulangalanga temutera kujja aluno babbize kye kisooka musawo naye wajjawo dakika ziizo n'agenda mu nteekateeka ate nga mutuufu kubanga emmotoka bamuwakola mirimu gya gavumenti wabulirawo bamuga nti omulimu ojja kutubuulira kati ebintu ogenda okukola nga muli batuufu wallahi kubanga ezo temuzija bambi abakyala ne bakola ki ne tubapika omukazi nadde ewaka n'atereeza ng'omutabuliiki gwatererezaako omutwe mubisi ng'ate alabanga omukazi ayonoona ne naawe kikazi gwe bannange eseeka yagambye genda omuwase genda omukwane genda n'omusindike omwalimu amukwane buto omukyala wajjanga nagamba ti seeka yagambye aba yasomye ate abakyala batera bagala nnyo teeka mu nkola byebakoze eki ponzo ono gwe bali obiteeramu mubaaya tabijuwa alabanga omukazi ayonoonese agenda okwanibwa abawalimu tesobola kwana bakazi bammwe newankubadde nga waliyo baseeka abagufuula omugano nga sigiwulira seeka bannanga evawa gisike eva wano nakwata nawo omukazi kwati gwe kaku yakulema okujja mukazi wo kati bamusobolemu omulire kati yakukofu eno nga wayimuka basi ayogera kofu agenda ojjatulanga budde buweddeyo kati nedda fe siri mwabu kakasa n'abali mwamu tebali mwabu kubanga abakyala kigezo naye nga wallahi darasa zibeerawo abakazi ne bajja ne bakola ki nakizudde ng'abasajja mwe bendiko wano ab'emukono abaire simanyi mwe temwagala kugenda mu darasa kusoma
omuwalimu wajana yanjula omusomo banaye tugenda kusoma ku obufumbo naye talina musomo mulala ofumbo kya busomesa obwo fe tubimanye ponza akyapa n'omukazi oyo amukyapa kalaga gwe abamanyi omukazi okuba waki ng'alina n'emboko ye mu nsonda yazitongoza mukya oyo aba tamanyi bufumbo aba abuwulira buki buwulizi. Kati bannange mukiza abasajja abali wano baganda bange mulina obuvunaanyizibwa bumuteekeddwa otuukiriza eri baki guno omusomo njagukwate buli muvubuka ali wano atanaba kuwasa neyakola atya neyawasa tetwawuddeemu n'asuubira okola ki okuwasa. Bannange mukirize mugaane nti okuwasa kwe mwawasa ibada kikolwa kya kusinzaani nga bw'olaba ki eswala iso olina abakazi bameka oluddewo gattagattako mangu omu otuukiriza Allah yasinga omumanya gwe nno nsomesa bino byokwata si bibyo. Allahu akbar kwaza bulungi bannange saba Allah tuyambeko. Omusawo wayingira abasatu abakyala olinda ki musawo onsaba Allah kwangirize mane muzeeko abakyala kazi tomulinda kumanyira beko namba 2 tombuuza nze kuba nze nsomesa wonde mwina mpisa naam yagamba Allah subhanahu wa ta'ala suratul hijr yagamba Allah fa warabbika lanas'alannahum ajma'in ndayidde mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala lanas'alannahum ajma'in tugenda kubuuliza ddala oba tugenda kubabuuliza ddala kunaku lwaki lw'enkomerero amma kanu ya'malun kubye nabi mwalinga mukola ki kwe mwalinga mukola yo Allah alayidde fa warabbika lanas'alannahum ajma'in tugenda kubabuuliza ddala ku byonna bye mwalinga mukola ku nsi kuno amma kanu ya'malun ebyo mwalinga mutako emikono gyammwe obudde bwammwe ebiseera byammwe togenda kuyingira jjana okujjako Allah gwali basaasidde nga tobuuziddwa naddala ku famire yo. Kiriza gaana Allah subhanahu wa ta'ala famire gyakuwadde y'abaana 7 abaana 2 omukyalo omu wallahi buvunaanyizibwa bunene maso g'ekitiibwa Allah. N'abasajja bangi mulowooza nti okuwasa mugano oteeka buteesaawo n'otambula n'ogenda. Oyo omuwala gye wamujja baali bamulabirira yalina luumu nga alhamdulillah yeegasa ng'ekitanda ali ku kyannatti omufalisi ali gwego alinako n'akatimba k'ensi akakwata ensiri alinamu ne bulangiti alinamu n'amasuuka ne kapira emitwetwe alina ne nayiti gy'asulamu n'endabirwamu weerabira yenna naggwayo. Wewamuleeta ewuwo yasanga yinki 2 n'agumiikiriza mukazi wattu tolina nakatimba kakwata nsiri ye nalina abotosebotose bulangiti otetekanya ntetenkanye oza rasulu yasulanga ku bisampa ne baswahaba waliyo oyo ye tabimanyi oyo tabimanyi bya rasulu tabimanyi ebyo baswahaba baswala ku bisampa nabo gendo bawasabu nga nze sijja kubisobola oyo tabimanyi ayayagala obulamu bweyagaza kale bubeerenga bulamu bwe butyo naye nga mukwatagana naye omukyala ku nchi 2 ekyeggulu kyalabako ekimisata tamanyi ekifaanana kyokka wefudde kiwaji okyakwana bukwanyi obako empewo era wetagusabira era amajini bagana na mpewo bebamu abo yetaga muluku yalimu ekamulali bakyala basajja mmwe mumanye nti obufubo buvunaanyizibwa Allah bwe yakola atya era bwagenda okukola ki okubabuuza okunaku lwa kiyama. Nammwe abagenda okuwasa manye nti abaana bemugenda okuleeta bagenda kubeera wansi wa bulabirizi bwammwe. Wano Uganda tujja kukisanga nti taata w'omuwala agenda kukulabirira agenda kuwa kino kubanga mu shariya bakubirizibwa abataata betuwasizzaako bawala baabwe okubanga baako ne ke batuwa nga ffe abatutaabawa naye ogenda kigamba ani wano gwane yali awo atagata anoonyanya mumutikulako ng'ate omuga taata rasulu yagamba ne Allah muno mpengayo emitwalo 3 entandiko ena amagezi nga lisiti gyakuwadde yokka ne wuzu ekuweddeko akuwa lisiti ngeri mukadde 11 naga nti wobireeta ebyo Hafsa mukuwadde n'omutima gumu okuba wansi ku kiwoowoolo nga kuliko n'ebyamulema okukola mu buvubuka bwe
ayagala bajaji, ayagala bokisa, ayagala nkadde yakoweziwa oilo, ayagala entebe sofa set kakadde kamu kitundu, ayagala fridge akoye kunywa amazzi agokya, ayagala tanka akoyega n'amazzi g'emidumu, simanyi ayagala abaana basombe ekuba etonnya amalebe nga tasoma mazzi oyo ali awo byamulema. Ennyumba ayagala ku siiringi tese bulungi, ayagala ku TVs nezanga olubaawo akoye ekibuto, byonna bisuubiramu gwatya naawe azzeewo tetenkanya olusobulwa n'ekyeggulo. Ennyumba emulemi okubala ajaga ati kana akayumba yawo kakubire langi munaku 3 ng'obulayo mukolo gutuuke okoonabo okamaze insha Allah. Pevers nziwulira Kampala njagala ozibaikako mu maka gange, oyo dduka nga misinde mulekere muwalawe vaayo. Okujjako ng'obisobola. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allah tutaase. Nga taata ye ali awo alowooza nti ebyobugagga ebyamulema okukola mu buvubuka bigenda kubbukukira mu Fatuma. Pozi ne Mungu gwamuleetedde mu tabulikisi obwavu bukunyoka kuye mpola. Ali awo alowooza kimu baada asiri, ono ayagala baada zuha. Baada swati duha, ayagala baada asiri, bikwatagana ebyo. Kati wa baada duha no baada asiri bakoze batya? Balemaganye. Saba Allah tugabirire, saba Allah tugabirire ya Rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الله مسيمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول نبي غامبا كلكم راعي من مولي بالونزي وكلكم مسؤول عن رعيته buli mulunzi agenda buuzibwa kuyakola atya ku kyeyalundanga. Yagati al imamu ra'i, omukulembeze w'abasiraamu imamu muki mulunzi, wa mas'ulu an ra'iyatihi, agenda buuzibwa kuyakola atya ku be yalundanga. Wa rajulu ra'in fi ahlihi, omusajja mulunzi ku bantu bawa be mu nnyumba ye. Wa huwa mas'ulu an ra'iyatihi, agenda kola ki kubuuzibwa ku bantu b'omu nnyumba ye nga tanayingira jjana. Agamba nti wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, n'omukyala mulunzi mu nnyumba yani yabbaawe. Wa mas'ulatu an ra'iyatiha, omukyala agenda buuzibwa ku buvunaanyizibwa ku bye yalundanga mu nnyumba yabbaawe. Wal khadimu, n'omukozi ra'in mulunzi fi maali sayidihi, mu maali ya muki ya mukamawe. Wa mas'ulu an ra'iyatihi, era agenda buuzibwa ku mirimu gya boosi we yagitambuzanga. Nabbi naga nti wa kullukum ra'i, mwenna muli baki muli balunzi. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, ate buli mulunzi agenda kukola ki kubuuzibwa. Hadithi eŋŋanyeza ebintu bingi, nenjagaddemu kya musajja oli mulunzi ku bantu baawa bewaka. Si mbuzi nti ogenda funa omugga olunde, wabula obulunzi obwetagisa obuvunaanyizibwa okubanga otuukiriza.
mukyala wono wamuleta alina byetaaga okuba nga afuna ng'omukazi nga tamaze nakugamba iso wadde okimanyi alabirawo sente y'empale engezze nga mpya emitwalo 3 kitundu peya namba oba peya emu oba peya 2 naye wano weetuli nga n'empale mukazi ojayamba togimanyi saizi kazi naye agejjagejja simanyi oba kati ali mu meka oba ayingidde oba saizi 3 oba 4 otetekanya ntetekanye ekiwato okisiba buli kaseera kikwate olabe ali mu meka oyingidde 7 sabala kamukiki gweki ekikutwalayo gwe birala nnyo ebikutoto genda ng'okebera ebisigadde naye ntuusaawa kati aweza ayingidde kati saizi 85 genda ononye empale eyo ogimuleetere surprise alabiraawo naye abakyala gye balinga okuvanga lwe wamuwasa seeti 2 ze wamuwa emyaka 3 kwena toddangamu kumugulira mpale endala niwakita nga tiseeka ogulira ddala lumu n'okimala ekiwa kiwamala kati mwabavubuka abali matandawa kuwasa okweteekateeka si kibi mumanye obuvunaanyizibwa nti omukazi ayambala kano obitegedde gwoba kapulo kamamu emyaka 7 kamwako barakallahu fikum jazakumullahu khaira ono madamu takola atya essanyu lye kukyusa buli kase lyessanyu lyabwe saate gwe osobolera ddala okukasabula emyaka gyokola ki oyagala ate ng'oli mumatifu weteeka mu bantu b'omujjana ate ng'oli mutuufu beteekamu kuba tekiyingiza muki allahu akbar kati omusajja oli mulunzi ku bantu bawa bwe mu makaago naddala omukyala n'abaki bannange buvunaanyizibwa bunene guno omusomo ngutandisa tuga kutambula mpola eyo emputu gye twayonka ejja tuvaamu mujja kubitegeera nti mulina obuvunaanyizibwa Sharifu nange nja kukyukamu nawe nsaba Allah akola atya kuba abakyala bakompoleninga nti ffe mutusomesezza naye abasajja baffe batuyira babubi oteeka mu nkola ate nakuvuma ne mwabaki saba Allah bayambeko nanga nyambi wulira hadithin an abi ya'la hadithi eyo sigiwanvuyiza mu maaso ekyajja tujja gigaziwamu عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول نبي غامبا ما من عبد تري يمد ينا يسترعيه الله رعية nga Allah linobuvunaanyizibwa bwamuwadde ayinza okubeera nga taata mu maka oba mukyala muki oba nga yima oba kadhi oba mufuti oba seeka watwali kati nabbi agambye nti ma min abdi teriyo muddu yenna yastar'ihi llahu ra'iyatan nga Allah alina obuvunaanyizibwa bwe yamuwa eitha taata mu maka yaweerera yagula emmere oba mukyala yasimula ennyumba yayoza yateekera okukola n'ebirala ebyewaka wulira ekiddako oba ayinza okuba nga imaamu wa muki oba mufuti wa Uganda oba wansi ndala agamba nti yamuutu yauma yamuutu naafa olunaku lwafudde omuntu oyo Allah gwe obuvunaanyizibwa wa huwa ghashun lira'iyatihi subhanallah naye nga obuvunaanyizibwa bwe yabusuulirira teyakola atya teyatuukiriza buki buvunaanyizibwa bwe yakeeranga ku makya abasajja webali nga wallahi ekikulu mu makaage kuzaala nakudda kunaaba nakulya nakwebaka ng'akeera afubutuka ng'afuutuka mu buliri afuutuka mu kibira afuutuka ng'afuutuka oba mu kiyarabbi tamanya mukyala kikye yeetaaga talina kadde katonda famire ye n'amubuuza mukazi wange biki ebitaliiwo wabula ibulwadde ayagala kulya ku nkoko ayagala kulya ku kanyama ayagala kulya ku kaceere n'akatooka kanyige n'ekinyowa ebbali ne kamuke n'akasiike yalese 15,700 ng'ayagala ebyo byayagala oliko mpewo za kika bazikuwa ogenda obigule lwaki mmanyira abakazi nga gwe n'owakuwa emitwalo gw'essente mwaziinyi tigenda okole shopping y'ewaka wallahi tosobola naye abakyala abo Allah basaasire wallahi omulekera ssente nga nawe olaba tezimala wallahi nodda nga atetenkanyiza muze nnyini ezo n'ofuna emmere n'afuna n'enva ne mule ne mukola ki
ne mukuta abo wallahi mubagale nnyo kyokka ate oleka ko 7-5 n'okomawo ewaka n'oyomba anti nga akawunga kamuogo kolaba ku sowaani ne mukene amajamada ninaalusa ono mukene yarabbi agenda kunyongera zaalusa nati zowalese wegada lusa zeyongere nagwetaka kamuogo okabikula bote ka subhanallah nze siri mudokolo kawunga mama yakangana nga nkyalina muto muyaye astagfirullah wa natubu ilayhi bannange abakyala abo mubagulumize nnyo mu mbeera zaabwe kati wira nabbi yatugambye nti yauma yamuntu Allah namujjurula kunaku lwakoze atya wa huwa ghashun ra'iyatihi naye ngo buvunaanizibwa yakola atya yabusuulirira omukyala waali omusajja wooli naye omukyala mu maka yalabika ng'omusajja kuba byonna ebyetaagisa ekisajja abikola abulako kimukuzaalamu baana naye nga bambi bisigadde akola atya tusigaze ki kulaba nti kati munange Isa ali lubuto tese bulungi naye ng'ebisigadde bayimuwambako dda kubanga ebyandibadde akola si byakola atya si byakola omukyala n'afuma mu maka kyova nti bakyabafuga nnyo kuba omukazi akeera ku makya nti agenda kukola n'akulekera oda naga ntata jamada engoye zange jo towazozeza ate simanyi kyewabaddeko kati yuze muli abadde mujjo munange simanyi kyoyagala nze nkera nenkola ate balangira abo nga bafunye ku ssente balaba edduka nze nkera nenkola gw'ofuluta bufuluusi naye n'okunyoza engoye nayo kyakulema empale zange ziri awo zonna zigubye olaba gyagenze ziri awo zigubye omutabuliki naawulira waali olujja lunaluna luddugala kyokka okyafuluuta abaana bonna nkuma bagubye bannange kiki kale sebo nsigale gw'ogenda okole nedda maama nedda kikwano ngenda omuntu omukolimire waaba naawe kikwano baami nedda nja kutereezaamu nabadde mukosefu olwala nnyo sigwatagala kola gwolwala wano amakenda naguze musaba mmanja sente zo nakulangira akuleka kuyuzayuzizza nodda mwazikaali subhanallah ezaawa ngeno nonye omulimu okoleyo olekera okumanyirwa bajja abamanyira nnyo okyayoleza ddala nnika z'abakazi mu bulamu bw'ensi muno ekyo kikubuulira naye bwa bulungi obwo mu bubi kuba oyinza toyagala era gwesikagafaani ng'ogikunya wowegyetegereza wogigirawo woginyumunguza ate nadanga tetukudde azikebera tanneebaka sebo jangu astagfirullah saballa ntase bannange ati zeyegamye byonna byonna omukyala yabiwamba gwosigaza kitya kimu kugenda kuli special kulongoosa kujjamu baana kuba ebisigadde yakola atya yatwala bannange bavubuka mukole tonnafuna mukyala toyagala kola oli abawoza kimunze njala byakakeeka ojja kuba obutayimbwa kubanga sente oteekeddwa kuteeka mu maanyi okola otya ogifune newankwadde nga wasoma na diguro na diploma olina okgenda ku ground oba wetikanku weetike oba oyo kyamanda gwokye kola ekyetaagisa ofuna akasente muki mu nsabo abakyala baagala akasente omukyala oyo afugika ng'omunyi weeguli omutwe gukaluba nga tolina munyi omwavu talina matala galekawo kane gakolebwa enva okomawo olina ebikusumbuye ate nebiwalese nga tebikoleddwa era mama omukazi awulira oyomba oyo agamba ki olaba taata munange agamba ki aleseka ki embwa eyo nokawulira nekagwa mu mutwe amajjuma ekimwaka tebadde ogamba ki nosirika noyingira ennyumba noweebaka mu kibulangiti kyo kwaki wasigazanga ekyobugagga Allah tawalla tasa obwavu abakyala abo balaba edduka mukole sente saballa tuyambe koze saballa zimpe omukazi okunfuga mbako majini banji mumwe kati budde bone mungamba uziwera 225 mungamba kwa kati abasinga embere wakaya tabuka ogenda okudda nga alize ku dinisa akulaba ajozunga katato josoba kumba akulaba
kati osoba ki noteera mu layini noteera mu layini bansonyiwe maama ovaawa obwedda ndi mu ddarasa tomanyi toli musajja mufumbo olina okudda mu budde munange bansonyiwe ddarasa enyumye nnyo olina amagezi tomanyi tuwadde waka munange bansonyiwe sijja kukiddamu mboko 7 munange wano we bali kasi yabacappira ddala ewaka waliko omukono maffe tukufune obujulizi obulala Allahu akbar. Era omukazi watu nabeera omu ng'afuga erisajja yagati ebyo nabyo nabyogera ali ku mulyango mpe namba ya imaamu 07552 nga teriiko tanagimalayo woyingirira ogenda oyingira bwoti nagakwata ku maviivi Allahu akbar kiba kisusse bambi nakwata omusajja wattu nanti munange talina kyagulawa ng'alina kukubwa enchafu n'ekyokulya mwe mukole ssente wallahi saba Allah washitiwa bagabirire yenna ali munongo omukazi akufuga nga akukuba saba Allah washitiwa akutulage tukusaasire nga tukulabako nga temuddamu amina y'amaanyi musalira amagezi gwe ate wano maliriza nno washitiwa nabbi agambye nti ma min abdi taliyo muddu yenna yastar'ihi Allahu ra'iyatan nga Allah alina obuvunaanyizibwa bwamuwadde mukyalo oba muki oba musajja yamutu yauma yamuntu naafa kunaku lwakoze atya lwafudde wa huwa ghashun lira'iyatihi naye nga yasuula obuki obuvunaanyizibwa bwe takyafaayo omukazi yaweerera omukazi yalise waka omukazi yajjanjaba bosi ekikola kyakola kiri eki kugenda kusala zuhuli nakudda waka kufuntula nakudda mwazikali awoza kimuseke sinagita nize jjana simanyi oba ani agabe jjana ng'agabire effujjere bwe lityo saba Allah atuyambeko wulira nno ekiddako yenna yasuula obuvunaanyizibwa bwe wakitiibwa nabbi agati illa harrama Allahu alayhi ljanna okuggyako ejjana tagenda kugiwunyirizaako wadde akawo kaayo yenna yasuula obuvunaanyizibwa gakyali mabega mu maaso tulinayo obuvunaanyizibwa bungi pointi eziwerera ddala omusajja zootekedde otuukiriza eri mukyalawo naye yenna anaabusuulirira ku kiyama ejjana togirina kubanga togenda kuva mu bbaliro wa illa nga Allah akubuziza ku famire omukyala anakuwako obujulizi kiddala kiraba ffe saba Allah tuyambe Isa oli sure mama Jamada nakujulira ku kiyama ate abaana ensonga bakyatudde wanaafune saba Allah washitibwa atuyambeko ebbanga lyonna omanyi obudde bwa hijira buno buli bukyali omanyi saagala nnyo okuwambuya bane oli mukama ffe yatugamba obudde bukola ki tulinamu abeewala ate nga munnange oluusi baliyo ne babawozesa emiki emisango kyetaagala Allahu akbar saba Allah atuyambeko wanagambye shekhe tiwa uridu njagala an unabbiha aljamia ala anna nikaha ibadatun kassala njagala kuzuukusa abantu mbategeeze nti mazima okuwasa oba okufumbirwa ibada kusinzaani nga wolaba ki nga wolaba esswala nga wafuna ewuzu noweteekateeka ojja osaale nawe kitagenda okuwasa yeteekateeka mufuna bulungi bannange tojja kuba buvyo eno nti njagala mukazi osula wandi mu nyumba y'amaama olina amagezi ng'ogenda okuteeka omukazi tinjagala kuwasa olinawa nti seeka mpangisa emmanga wali eri mu kisiraamu nti alhamdulillah mulimu ebintu kuba nakyo nsonga ennyumba bweri naye enkalu nabo kenyini oyingira nga ayingira mu kifulukwa kuba omanyaga akeeka kowe kali akakeeka ne bulangiti tekuli ttala emyezi 3 olina ttala mu nnyumba yakuba kati oli alina obuvunaanyizibwa oyo tafuna gasente zigula ddala myezi 3 etoki obusimu bweddeko omuli oyingiranga mu yaayi oyingira nasala assalamu alaikum wa rahmatullah
nofuna kibulangiti n'ebigato binigina obikunyulira mu bulangiti bwoti nokasukeri nosikootulo yakhe ovamu ku bbiri nosala subuhi. Allah yanebasiza tosobola buteebaka kufujja eryo tosobola buteebaka wallahi. Allahu akbar walilahi alhamdu waliminna. Saba Allah tuyambeko. Kati bannange mukkirize mugaane nti anaabasa yeteekateeka era nabbi atulaga ani alina okweteekateeka ya ma'shara shabab liman istataa minkum alba'ata falyatazawwaj. afunye obusobozi akola atya awase obusobozi buteeka mitego giringa ng'esatu kandete akasooka olina okubanga kyogenda olisa omukazi weekiri kuba naye kenyini okulwa lwa lutalo bangi weemuli wanavubuka temunnalya okulisa kuzibu kati atole olete gonna oyakolona bintu nga naawe wenyini weekuba endobo talina ekyamisana ali kwazikaali yafunye olukumi nali akachapati ezi zaaliko paka nakati tonafuna n'obusobozi kano ye awulindako kuba naawe ekyemisana lutalo tolina na mulimu. Saba Allah agukuwe ne olina Allah akwongera omulala. Ekyokubiri omukazi wanaasula weewali alhamdulillah sekana pangisa barakallahu fik oba nazimba na kyala agenda otuuka mu nyumba nga alhamdulillah masha Allah ng'enyirira kitanda dabo bedi mazongo tomufaliso gwego bulangiti yakyoya anemwevulungirira omu ani abakwatako yesanyulye kati awakeera ku makya jjukira ebyo nebina mwevulungudde barakallahu fika kati ate central eno government yeetaaga okulya gonokera ku makyanga omukyere wagula kira 5 mwegali mu nyumba buto akadomola enyanya bafu obutungulu namanya ono kiwedde nasika kajade kakalu ne mukalya naye gwowoza kimu seka njagala kuwasa ne sina busobozi tugamba tokola otya nindako nabbi yagamba ina buki so saina bwagazi singa bwali bwagazi singa buli omwali n'omuki singa buli omwali n'omukyala siwe kiri naye busobozi ende statement etegeke nabbi gabwa busobozi wallahi busobozi isa era singa nawe olina ne namba 3 ne lwaki ainemu ataka yakona mateeka ati kwaligeza nonzizako olimpulira so kati Mungu atuyambeko abakazi soje balio baba bafuza mu nyumba katabuli nawulidde oyagala kuwasa mukazi namba 2 naye mukama nakuvaamu nja kukuyola olaba omukazi yakulabula kawe no kankana nga wallahi basonyiwe ate oyo jamade yabikugambye kagwe tofayo go weyuze naye kikole ojja kumanya omwana w'empindi mugayegeno li empindi totumanyira. Allahu akbar walilahi alhamdu waliminna. Bannange okuwasa ibada ng'olaba esola wasawumi n'okusiiba tweteekateeka banakola ibada ezo wa ghairihima min alibadati waqad wa'ada Allahu kulla mu'minin wa uminati. Allah yalaganyisa buli mukkiriza omusajja n'omukyala qama bihaqihi bisaada yenna ayimirirawo okubanga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe Allah okumuwa emirembe wal hayati tayyiba n'obulamu obulungi yenna anaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri munne Allah subhanahu wa ta'ala yeeyimirira okubanga amuwa emirembe n'obulamu obulungi. Saba Allah wakitibwa atekemu abo abanaatuukiriza obuvunaanyizibwa baffe eri bakyale baffe. Ebadde ntandikwa ya musomo insha Allah mukkirize dakika 7 tuzirekeyo sikyagala nnyo kulwawo artist tukomengaawo biidhinillah kuba ate tugenda ku point endala tuyinza okulwawo n'okusulawo kakasa bitegerekise kate tumazeewoko. Saba Allah tulondemu 2 3 bina tukoletya tuteeke muki nkola bane tunagezaako insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.